because nali ntulira endagaano Mao gye yasayininga oba DP gye yasayininga ne NRM nga mulimu n'okuwa ebifo ba junior minister n'abalala obaoliawo singa tewava ku mugendo singa gw'omu ku baminisita mu gavumenti nze nakugamba munnange nze bwe njagala okubeera minisita agaba obwa minisita asula mu constituency yange bwe njagala okubeera minisita singa nafuukadde minisita even n'olwaleero nsobola bwe njagala okubeera minisita sigenda wammawo agaba obwa minisita ali mu constituency yange era yeyawa mmawo ekyo kimanyi agaba obwa minisita ali mu constituency nze nabagamba nze omu ku bantu mwami Museveni be yakanoonya n'essimu eziwera 400 naye namugamba ssebo Sseruganda ondaba siri mugagga ate siri mwavu era ensonga lwaki olaba nze mu politikisi wange nsooka mu nnimiro ne bwojjeene era omuntu wewange omulonzi mugamba nti bwondabamu omulamwa nno ndaba otandabamu nvaako wali okiwuliddeko mu babaka palamenti kuba nkimanyi nze ne bwe bukeera enkya nga nzirayo ewaffe Nakaseke naye ssebo gwe okuddawo ate Mao naawe omulaba ekyamuyingiza mu kibiina yalina agenda naye nze nali simugambye nti njagala okola ki? Be careful with what you say. You risk losing your DP flag mu 2026. Nakugamba mu 2026 ngenda mu NUP. Nakikugamba emirundi emeka era ne President Kyagulanyi nakimugamba lulinga nti 2026 ngenda kwesimbirayo kwambuleera National Unity Platform. Kuba ekyo bw'okyogera abasajja batandika okugwamu ekidumu si abamu nga bagenda buli oyogera National Unity Platform nga buli omu akanula amaaso ne babalya lumonde waabwe ekiro nga bamusooka bamusuula ogamba kigundi kyova olaba nti balimbalimba n'abasirikale mbu bw'oyambala ekimyufu mbu ekyo kyambalo ky'amagye kati omanyi onsobedde abasajja bano batusanyusa onsobedde gwe buli lunaku adda ku TV wano n'olaganga wetulemedde okuba n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya Mao aleeta ennongoosereza Mpuuga aleeta ennongoosereza bano bonna buli bwe baleeta ate ng'obikuba ate nga kye bafronti nga bakugamba twagala kalulu k'amazima Luttamaguzi k'ayagala kakati sebo ennyonta bwebe so what do you want? Wuliriza sebo ebintu mwami Mao byaleeta package ebirimu gye basirinze gye mutannaba kumanya ya parliament kulonda president naye mungabe nakugambye mwami Museveni kati nkugambye gwe wuliriza nze ndi mu parliament mwami Museveni mugezi nnyo okusinga mu bwe mulowoleza era siwaayi abafuzi emyaka 40 agenda n'abeebasa otulo ne mubeereeyo agenda gy'alina kuba Museveni ayagala kufuuka yeefuula life president era ensonga lwaki twagamba Kyagulanyi mu kulonda kuno kwe tugendamu tutunuulire tubeera ne pulaani 3 pulaani ABC mukulu akaluke tugendamu kana ak'enkyukakyuka pulaani B tetujja gitunga tujja kutunga pulaani A na C B tujja gireka kakati obubudde buno Parliament ndowooza eteekateeka n'okuleeta ekiteeso ekigamba nti mwami Museveni ne bw'anaaba afudde omulambo gwe gujjagira gufuga Parliament eteekateeka okuleeta ekiteeso ti mwami Museveni ne bw'anaaba afudde omulambo gwe gujja kugira gufuga kandowooza kyo si kituufu anti nkugambe Uganda agyagala nnyo buli kyakola Parliament mwoli kino kiri ku record anti nkugambe mwami Museveni kyatikka ba Mao nti Mao ntwalirayo ekiteeso nti ne bwe naaba nfudde nze nga Museveni omulambo gwange gugirenga Parliament mwotulesobola okussa ekintu ng'ekyo ekisobola okulemba mu Parliament ye Uganda kuddira mukazi mufuula musajja n'okuddira omusajja omufuula omukazi ekyo kitulemerera naye nkugambye mwami Museveni ateekateeka ekiteeso akitikke baminisita be nti ne bw'anaaba afudde omulambo gwe gugenga kufuga Uganda ekirungi tewali record erage anti nze nkikugambye gwe record wandiika yange sikugambye ya minisita ali wandiika yange Luttamaguzi mwenga ababaka ba Parliament n'ekirala nti tubeesiga waliwo ebintu ebitajja kuyita okujja ngo tuga nti Parliament yaffe mwotuula yakiboggwe nnyo ekigenze wala gwe gwomanyi n'omugezi naye akola ensobi n'omugezi akola ensobi gwe kyogamba mu kiraasi y'abagezi temubaasemba bano abasajja bafuze eggwanga nabo ne bawulira nti ddala balifujje babufujje ne batandika okubasuubiza obwa minisita n'olaba omusajja omukulu yalinanga amagezi nga buli byonna byakola abitadde alinda kuba minisita bannaffe abategeeranga be bayiteekanga ze bayita think tanks nga batuula naye olwaleero bw'otuuka n'owulira ebiboozibozi bye banyumya byonna byakulya kunywa kucakala gula mamotoka
gwali okitegeddeko lwaki Uganda emboozi ezisinga kati za kutunda maanyi ga kisajja ku media ezisinga zonna emboozi ezisinga ku media ezisinga ezinyumizibwako za kutunda ddagala ly'amaanyi ga kisajja wali okitegeddeko lwaki bw'obeera eggwanga kasita owulira eggwanga nga litandika kubeera mu biboozi ebyo manya second country kati n'oli omusajja ali mu State House agamba nti munyambeko baminisita muleete ekiteeso mu palamenti nti ne bwe naaba nfudde omulambo gwange gwire nga gufuga era bonna bagamba igwe seem to be a vote of no confidence eri palamenti gy'otuulamu nga teyina makulu teyina kyesobola kukola n'omugezi mu kirasi y'abagezi bino byonna bibalekawo nga mwabali kuno oluvuganya government doesn't it speak to the fact nti ntunuulira luuyi lw'opposition omukazi mulemeddwa okuba strategic enough omukazi omusamaliya yagenda ewa Yesu n'amukaabira omwana wa Katonda ogenda mugamba munnange tonkaabira naye weekaabire tugange ebiddirira togenda kubisobola strategic etya bolowooza you are safe because opposition is basuubira kuba na alternatives ati alternative tuziwaddeyo naye oziwa baani ekisooka abali mu buyinza bo bakimanyi nti beebeetegerera tulina palamenti ya Uganda naye Museveni nayo ka palamenti kaak'ekiro eno parliament August House Luttamaguzi mwatuula ne ba honorables muteesa ebintu naye biba subjected to scrutiny of the other parliament ati gwe tokatuulamu abasajja baliwo abakatuulamu batubuulira tife tuneyo ka parliament kafaako ekyama omukulu ke kasalawo kino tukitunde kino tukigabane ono tumwavuwaze wano tutwalewo bino byaffe bano ku nnyanja tubagobeyo gwali olabyeko bukya tubeera ne Uganda abantu ne babeera ku nnyanja yaabwe n'osalamu poloti n'otandika n'okuwa amateeka abaamukene tubawadde ennaku 3 muvubeeko mufune school fees bwe zigwako mugende negundi mwe mujoze eggwanga lino naye ate sibanenya kubanga n'abantu abategeera be twasuubiranga nti banatuuka mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ebyobukulembeze bagenda ku challenginga abasajja bano bonna batuuka eri babakompromised esente abalala babagabidde abakazi tebakyasobola kwogera olw'abakazi abwe babawa abalala babawadde essuubi eritaliiwo byonna obyogedde and then kati then oyagala abawagizi bamwe bajje ebimyu beesibe bakaabe tewali kujjayo kimyu because now uliriza so what do you want Ugandans abeetaaga enkyukakyuka to do nga nammwe abakutta omumuli gw'enkyukakyuka muli mu kwekuba bulipo nze muli mu kwekuba bulipo oyogerera banno wana mwaka bwe guba gugwako ngende Isirayiri namaga naye natunuulidde abayudaaya ku lundi guno nabisazizaamu nga ndaba tuyingira third world war nalabbe abayisirayiri nga beekutte wamu ne bagamba eno nsi yaffe ya Isirayiri oba Iran ekuba bbomu zifaanana zitya buli omu alina okukola ekimuvunaanyizibwako okulaba nti tukiipinga Isirayiri nga eri safe naye olwaleero osanga abantu tebakyatunuulira ku bya Uganda beetunuulirako ng'abantu n'olaba minisita mu kitundu gy'ava nga amakubo gonna gaafa n'olaba minisita gy'ava nga abantu tebalina masannyalaze naye nga bagamba mbu tulina surplus ate tugisasulira n'olaba nga abantu ntuwuliriza kye nkugamba kakati nze obuvunaanyizibwa bwange mu palamenti tugenda ne tutulaawo nga Honorable Luttamaguzi that you have given leadership eri abawagizi bammwe okuleeta enkyukakyuka enkyukakyuka tebagikuwa owulira ulira kye nkugamba bw'okeera ku makya waliwo eyakugambye nti bw'oba ojja mu studio yambale engatto waliwo eyakugambye nti bw'oba ojja mu studio za Sanyuka yambale engatto oba nti yambala esuuti eno lwaki otaddeko ettaayi mu kifo ky'ettaayi n'otasibaawo muguwa n'otasibaawo muguwa mu kifo ky'ettaayi mbuuza muwadde direction ababawagira mu kuleeta enkyukakyuka direction tugibawadde nga muli mu kwetemaatema obadde wano n'okuba emisumaali banno be muli kuba oluvuganya gavumenti direction tugibawadde since 1996 mwami Museveni azaawangula ne mujja ne mukaaba ne tugenda mu kalulu akalala tomalako uzu Museveni tawangulangako kalulu era okimanyi lwaki abaana ba NUP bonna abajjuza amakomera
and why we've lost some of our comrades in NUP. Okimanyi ekyo 96 mwagamba Semogere yabbibwa 2001 2006 2011 2016 2021 mwami Museveni yayogera bino lumwe twogera muga Museveni yagamba akapapura tekangoba mu buyiza wabiwuliddeko ebyo si byange kakati uliriza ffe twali tulowooza nti tumuwadde omukisa kubanga ffe nate tubelivingira mu kuttingana abantu bwe bakola ensobi anti uliriza abantu bwe bakola ensobi people make those insobies as individuals era nze sobola kuvairira ngamba nti olw'okuba Museveni wa NRM buli wa NRM avunaanyizibwa ku nsobi ezikoleddwa mu NRM no waliwo abali mu NRM abalengera ne bagamba nti nedda obubbi kibi obutemu kibi okusiba abaana n'obateeka mu military court martial kibi okususula mu mawanga kibi kubanga ffenna at the end of the day twetaaga better Uganda kanjagala kuwa ekyokulabirako kitono nnyo wano wali olabyewo ekkubo nga liyitibwako nti lino ekkubo ly'Abaganda bokka lino ekkubo ly'Abanyankole byokka lino ekkubo ly'Abakyoli so we are all yearning for better Uganda era olutalo bwe lutandikawo So in other words, the best you can do for now, Ngabavuganya, is to talk. Only to talk and talk. Not to talk. You've been talking since 1996. So now, katigwe mbulira. That's what I'm asking. Oyagala tukwate mundu. No, I'm asking. Oyagala tukwate mundu ngaba ekirana mu mukaaga. No. Olaba oli asanga omwana nga ayambadde empale myufu n'essaati myufu n'agamba mutusanze abantu bambadde ebya military. You have failed at the basics already. Which basics gwe zindage kubanga nze kindeeta unity. Kyetwasooka okuleeta. You have failed to unite as the opposition. Eggwanga terikyaliko opposition ne NRM ffenna twetaaga nkyukakyuka n'abe NRM beetaaga enkyukakyuka golooza abe NRM bawagira obwavu obubatta genda obalabe wali ng'oliba mwambaza ki t-shirt ne bamuwa 10 meka Museveni bw'abadde ajja ewaffe okutujja ogamba akulizeeyo amazaalibwa gwe gy'atalina kyakoledde Ssemuto ng'owe NRM bakuwa 2,000 okukyambala era baatuukanga wali n'akiteeka mu nsawo ng'ebbiri zaazikutte mini bwogundi Vice President nayogera bazze wano naye t-shirt ze tubadde tebazambala nti babadde bazze kola sente because you have impoverished them kakati gwe olwaleero gwe munnamawulire kungu olowooza gw'oli safe nnyo mbu ffe tuli opposition n'olwekyo ffe tuli mu danger civil war yonna bwetandikawo oba obutali bumativu bwonna ne butandikawo butwendenjalinga ffenna nga bannayuganda nkugambye nti ng'abavuganya kye nalibadde nsuubira right now mwalibadde mwogera olulimi lumu mwenna nakikiwuliriza ekyo mbuuzijja nga munnamawulire ali professional ombuuzijja tomonyeka nga munnamawulire ali professional olaba ne mu ggulu tebaayogera lumi lumu Katonda n'agamba Sitaani gwe twogera Luganda gwe oyogera Lukichafu. Gasseko kubeera nga twongera okuba tooki mu nsonga zino n'endala tukwandiza mu Nabulemezi. Sebo mukama wange neyanziza nnyo omukisa guno gw'ompadde Haji Kungu amakya ga leero. Nzikiriza mbuuze kuba nsindika mu Parliament abantu b'e Ssemuto mbalamusizzaako bannakaseke bannakapeeka bannakasangombe mwebala okukola ffe abalimi yadde ndi mubaka Parliament tusanyuka nnyo buli tulaba ku kakuba so njagala kubiriza abavubuka buvunaanyizibwa abo okubaako n'ekyokola oba oli mulimi naddala ffe abava mu byalo ffe ba rural dwellers emabegako eri nga bakuyita village omuntu anyiiga ninza atera abagamba yeeyita village ne bwembeera mu New York neyita mu Nakasangombe era bwe banyaniriza ekintu kyalo kya bbeeyi nnyo nnyo kuba kati mukimanyi nti ennaku zino okuba neewamwe mu kyalo si kya bulijjo so mbakubira omulanga okukola buli omu at least okukola tekiriiko opposition na NRM we all yearn for better Uganda for everyone especially mu abafubuka kuba yingira mu byobufuzi naye nga bw'obaako n'ekyokola oyingire mu byobufuzi njagala alaba ku honorable Pasisi Namuganza amwebaze nnyo amugambe the people of Luweero appreciated what you did for them waliwo kye yatukoledde ffe bannaluweero Nakaseke ne Nakasongola alaba ku honorable Pasisi Namuganza minister waki kyerabira housing yes minister wa housing umayindi shadow minister wa lands housing and urban development bakuba kungu abanyanyula ranks zange ezimu azizalawa ekisikirize nakirekayo naye sikibye makyaga leero ndabyeko nze ndi member wa UN ndabyeko kubalumba ku musajja oyo gwe bayita Ayebare
representative waffe wa UN mu New York, Adonia. Representative Don't play with that man, please. Ugandans, you can play with anyone else. Don't play with that man, Adonia Ayebare. Zabagamba ndi opposition amores in New York manye ekigenda maaso. N'olutalo oluliwo abamu abagala okutunda ekitebe kyaffe. Okimanyi ti ekitebe kyaffe ekye South Africa red title yabula nesawa ya leero ekyabuze. Adonia yabde nabisamba je. This is fake news. Yeah, no. Banoonya kutatana. Anti nkugambe tukimanyi fo olutalo lwe mulina. Nze ndi opposition but don't joke with that man Adonia Ayebare. He has done a lot of work for our country Uganda wali mu UN. Zabagamba ndi member wa UN. Sifuuse member kati nti lwakuba ndi mu parliament ntero okugenda lwakuba n'omulundi gwe lwembadde ngenda bansi tuyingira ticket ku last hour but that mwabagala okutunda ekizimbe kyaffe kuba bamutandikako waliwo abagala okutunda ekizimbe ekyo nga yegwe muziziko yegwe muziziko. I am of the opposition tukimanyi mwabagala okutunda ekizimbe ekyo ekya UN. USA yali yagala kigula waliwo n'abakubanga kiri mu very strategic area opposite UN headquarters. Kati nyumba bagitwala naye nze ndi opposition. Don't play with that man Adonia Tiberondo has done for us as a country. Adonia Ayebare. He has done for us as a country ya Uganda. Nze sina kye nali mufunyemu era bwe nzije mu New York nesulira byange mubimanyi naye has done some very good work. Mwaba ku social media abazanya politics wa muzanyi sebo nange babadde bambika ennaku ezo ku social media. Navuddeyo nakafuna esimu nga 10 mulimu lwa Bishop wankubidde obuvubuka bwajjayo ekifaananyi ne bugamba Luttamaguzi ali bedi ridden yalwala kansa oba wakirabyeko buli kaseera nerwanako sirwalanga kansa mujasabye nupu emuyambe ali bubinyo I am alive. Ekinume nnyo kye musobola okunyambako naddala nsenga omulimi enkuba ebadde eruddewo okutonya naye tewali kirala kyonna am alive n'ekino okubadde kunuma kyekigenda maaso gy'otula mu parliament nalabye jjo omubaka Jonathan nga yemulugunya agamba nti speed biru ya lumu kwetambulira yeewuunyisa naye sebo ng'ontwala emisinde njagala kwebaza aba US aba sanctions abakulu bana bakola effujjo mwebale bafande ba US jambo sa abasajja bano bakola effujjo ne beefuula bakatonda wano it will catch up with you. Nze omukuba chief advocate bamwe mu parliament abasabira abapoliisi n'abamagye 25% yamwe gye babawa okugibongeza kuba abapoliisi musula bimulya bubi era mukulu mululi mukasa yekweka ku lwa Luttamaguzi siya minister of public service nga buli we mubanja kakati asa so n'olwekyo I salute US abana ba NUP bonna bano batadde makomera very innocent children of Uganda batadde makomera so bwe bakuteekako sanctions afande todduka beera muno tofuluma ate na muno bajja tuuka okubayiga kimala ntwala wali sebo lumusi musanyufu brother Jonathan Mbaka si musanyufu ave Rute County agenti speed bilwe no kweddukira nga yeewuunyisa nalabye abamu ku bakaba parliament abatula ku kakiiko k'amateeka okuli ne Jonathan kennyini agamba bino tebitegereka waliwo so many pending bills but they've not been given that urgency nga ku kyalumu kati nze honorable Odu mukwano gwange naye mwewuunya ebiriwo tebiri nomo. What do you expect? The way this country is being run is not in a normal way. Buli omu kyayagala kyakola. People after survival. Ne Museveni ali afuta kweremeza mu buyinza n'abamulya mu ngalo nabo bagamba tolina gyolaga toli abamukabira mu Semaito va ku maini n'abalala okolakola kati gobadde obasuubira kukola ki omanyi Genesis yaga amateeka ge baleeta kuba ffe twagamba bano bakoligi baffe twatandikira ku mpuuga ne tumugamba go slow si gwasoose ate toli wa kitalo ne lumu nze anko wange kuba maama wange eddirandika namugamba genda mpola speed gy'ogenderako nene ogenda kugwa ate bannayuganda tebasonyiwa kitutwalidde emyaka almost 40 years okusonyiwa famire y'Obote n'Obote nga tumaze okulaba nti abaagoba Obote bonna bamufaanana in fact bakoze n'ebibi n'okusinga Obote bwe baagobaawo kuba batuliisa akakanje waffe yonna batutteyo naye ng'Obote yatulekera ettaka lyaffe teyali tutwalako nga bano abasajja kakati bano baleese amateeka kati gwe ebigenda mu maaso obyewuunya nnyo mu budde buno
agenda eriwo waliwo agenda bbiri esooka eno nno bo bagifudde mayina kubanga kugamba newakubadde tuwagira Museveni is a very wise man politically abalempiki gye bw'aba abalempiki mwe n'abawo ekikopo ky'obuugi ne mubeera okwo nga kye mutunuulira kozi kati sente zafulumye ezigenda okutaataaganya opposition money is out mugenda kulaba mubagula amamotoka amayumba money is out billions of money bannaffe mugenda kubalaba opposition naye nga basamba ndiba ya Kimagwaya. Where is the money? Ati sente zafulumye Museveni yazifulumiza ezasasula opposition abamuyambako okutaataaganya bulwe tuba tutuuse mu kulonda nga bakuriscrossinga nga baleeta ebibozibozi nga balumba opposition kakati ogenda kusanga agenda eriwo mu ddiiro Museveni gyategeke ene good opposition yerudde ng'emukuumira mu buyinza just kulaba ng'erwanyisa opposition opposition ujja kulaba opposition ng'alumba opposition n'omubuuza ono yalina omupiira kubanga fa balaba omupiira kwabo kubalumba opposition kati nze numba bamagwaya numba bano bamagwaya abatuteeba honorable Mpunga at some point kushoye mweno nze numba bamagwaya nze kati n'olumba Samuel Walter Lubega muka bano bonna banno bwe muli kudda oluvuganya government opposition attacking opposition n'abazeetise kati nze nayogera ntya kubeetise omugugu oguli mugonya nga siyogera kwa yeetise mugugu kati tubagamba Mpuuga wali leader opposition for so long emyaka mingi lwaki oleeta kati amateeka ago ate ani akugambye nti ndo ffe tukutrustinga nga opposition we don't trust Mpuuga tumutya si buli gwolaba nti ayambadde gandula nti ajja kujja mu ekereziya akuwa evviinyo mbono gundi naye mukrisitu muno tumutya Mpuuga tumutya Balubega tubatya obwo bugurupu obwo bwava mu DP bloka tubutya kubanga ebiro bino lwaki tubutya bwe wuliriza ebigambo byange bamwe ebiseera ebisinga mugenda ne muglorifyinga abasajja abo ne batuteeka mu ntata nga muba glorifyinga for all the time okuva simanyi woko tuwaka simanyi iPod ani ebyo bibaddewo bingi bibaze bakubye wasomye nongosereza zaleeta because bw'ogaana obuganya honorable ennongosereza nga tosomye kuzitegeera nze siso nga ennongosereza nziraba nsooka kulaba azeetise nsooka kulaba azeetise ali ku luuyi lwaffe oba apapootinga azeetise sebe enjala ne bwembanga ku kyalo bw'obulwako omukazi ow'okuwasa owasaamu mwanyoko mukazi abuze kampase oba kale kankuwa ekyokulabirako nze ng'omulimi bw'oba tolina nva nga zaabuze waka olya kamuje mbakuwe ku nnyama ya kamuje kuba tioba bakuwe ku nnyama y'empisi kakati bano disipo amascarading mbu beetika amateeka okuyamba mu opposition ffe tumanye endiba gwe bagisambira we don't pretend kubanga mwe lwaki tuludde mu mbeera eno gye tulimu because you people pretend you see restoring term limits as one of the reforms mugundi zampu lwaki now term limits lwaki now why not now why now yakajja abeere mu parliament yakajja abeere mu parliament just nkubuuza bulijjo aliruddawo zire stowalinga bulijjo alirudda kakati ffe nze nkubuulirawo openire nze abo abasajja mbatya era mbalaba ne bw'aba ndeetera keeke nsimala gagikwata mu enjala ne bw'eba enzita nkugambye nti abo abeetisse basamba gwa Kimagwaya Magwaya omumanyi defender wa Manchester United defender wa Man U naye mu ssaawa ez'ekyenda bwe zirema ggoolo nga yeyagira era bamuteekako ba defender bangi nti Magwaya tatuteeba Magwaya totuteeba tukulaba ffe tukulaba eno omugerageranya kwoli Magwaya agekugambye abo bamagwaya nze Mpuuga so oyagala aleke kuteeba opposition anti nkugambye ebyoleeta gwe tukutya gwabireeta tukutya tukutya some people pretend ekibajo bwekitiibwa tukugamba ffe tukutya we fear you are not supposed to carry them nze nzi musajja kati gwe nkulu tombulira ebyo commissioner owaki kubanga mwe nkimanyi nti owaki ani yamulonda honorable ekibiina kya withdrawing is just purporting to be a commission ekibiina kya withdrawing kati kubuulira nze sipretendinga please I'm very sorry bino bye muleeta abantu mbusimanyi gundi I tell you the facts so you don't want to accept the fact that honorable Mathias
commissioner wa parliament ate by virtue of that position mukama wo mulukiiko lw'eggwanga tabeerangako mukama wange nze nsinze beera wali mu parliament nze era bwe ntuula wali ku mmeeza ne nkulabamu bwe nti neetegereza ne nkutuulamu bwe nti nengira bwe nti sitera kwogera bingi nga nkulabye naye kasitangiramu bwe nti ng'omanya nkutadde ne bw'oleeta olukiiko olufaanana lutya ffe tubamanyi abo bonna ekiriwo yeetyanetya ne pulezidenti Kyagulanyi kuba ffe twamugamba nti abasajja bano obaleesi naye obategeera yesu obalaba bambadde ebyambalo byaffe balina slogani yaffe batambula yaffe naye obategeera akakundi kano okategeera nga bamu babatya ekikundi omanyi balina obuvubuka bwe bagula obubeera ku social media obuvuma abantu ne babusasula nnyo they pay those small boys okwatakinga abantu ku social media naye nze nkugamba ne bonna atakinga gwe kavubuka gwe nkugamba genda olima akuwa sente ez'okwatakinga abantu ku social media lwaki takuwa capital n'otandikawo edduuka and yet primarily twalisuubidde Luttamaguzi okuwa backup eri reforms tombalamu abo because zijjidde mutima gwa kunyweza opposition tombalamu abo nakuteekawo bwerufu mu kalulu tombalamu abo toyagala bwerufu mu kalulu abagamba mbu Maguaya bamuwe ennamba tombalamu abo kuba kimanyi ekikuumidde maani wansi obutatwala kikopo Maguaya uliwo omuwa wali eri nga ffe tumanyi ne sizoni eno egenze kati sizoni eno tetwagala egende era twababuulirawo nga lubereberye nti muzanyira kuba mawo muzanyira kubaani naye wano waliwo bano tuli balongooseemukko ffe kyebo neetegereza ndi mulongooseemukko tonteekamu ebyo tuli balongooseemukko ffe totuzanyirako nga bwe muzanyira ku basebaana muzanyidde ku basemogere wuliriza kyebe enanka yange kuba gwe tobeerangako mu opposition oli independent muzanyidde ku semogerere muzanyidde ku sebaana ani omulala awo muzanyidde ku Besigye muzanyidde ku mawo munnamwe kuba kati ne mawo munnamwe naye asamba gwaki Maguaya kuba yamanye ngira luliwe mwali mujja mwali mumatakinga naye kwabo waliwo asobola okwatakinga ku mawo alina bwino kale kwabo wabeewo atakinga ku mawo bampuga gurupu yabwe eyo kakati ffe twabagamba ffe tukoyo okwefuula nti opposition kuba opposition gufuuse mulimu gwabwe but you see honorable ekisinga okunnewunyisa toyagala kukkiriza nti munno bwe muli kuludda oluvuganya gavumenti honorable Mathias ayagala bwerufu mu kalulu akalulu opposition kegenda okukkiriza nti kabadde ka mazima na bwenkanya bwakugamba nti ayagala term limits zikomyewo ayagala tubeere ne chambers 2 eza parliament ayagala tukendeze ku muwendo gw'ababaka ayagala ba prisoners n'abantu abali ebweru w'eggwanga okulonda. In my view, I think all these work in favor. They work for the opposition. Because you've been asking, go mwenyini honorable, obaddenga wanongo gamba district zisuse cost of administration eri waggulu n'ebirala. Mpuuga ayagala kukendeza ku muwendo gw'ababaka, atoga toyagala kumanya. Kakati olunaku bwe bulikeera nga ne sitaani akwata Bayibuli okulayiza banne be yayawukana nabo okuva ewa Katonda mu ggulu lw'endigita. Owulira ssebo olunaku sitaani walikeera nga naye akwata Bayibuli nga gy'abuulira ne banne be yayawukana ne Katonda mu ggulu lw'endigita. Ndimanya nti wano waliwo kubanga omulimu gwa sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza si bwe kiri oli musiraamu ebyo tosobola kubitegeera mu budde buno. Naye kakati mu biro bino bwe ndaba nga abasajja be tutye nnyo ku saidi yaffe eno nga be bakutte be baagala enkyukakyuka nga ne sipiidi gye babaweerako wali ngiraba y'amaanyi nga nziramu wali eri nga nsooka ffe tetwogera bingi wali mu palamenti bwondaba neetegereza bwe togamba nti enjala eba ennuma nga neetegereza ngamba amanga olwono ate yasse ate era tuddeyo ku ground zero kati kuba Museveni atuzijjayo ku ground zero. Nkugambye ebintu bye yalambise ebimu birungi some of them naye omanye ekibirimu ewaffe baba bagenda okuwa omwana kwinini ewaffe nakaseke basooka kumuteekako membrane ng'eri sugar coated bamusugar coatinga kati bambi omwana oyo okungu bw'aba agenda okulya alowooza mbu kwinini awoomerera naye bw'atuuka ku kakerenda kali n'alyoka amanya nti kwinini akaawa. Nze nkwegayiridde nnyo ffe Mpuuga tumutya mwe mukaano mutya ffe tumutya ne bwakwata golodi n'amuleeta tugamba oyo si golodi tugamba ago masengere si golodi
ezo group ezo ez'ababwanika bamukaaku abajja ne beekubagiza ne mubawa ne space namwe kubanga you are interested in them, you give them space. Ne bajja ne beekubagiza Kyagulanyi atukoze bubi nnyo. Nobagamba you've been in the politics for so many years. What have you done besides making money? Kati tuli mu biseera bya kalulu Museveni akwata ekikutiya kye. Bwe tutambulangako ffe twalina ewaffe basize nakaseke Museveni nga tanazija za UTC. Abasajja ababeerawo mu kibuga bayitawo ku Mukwana Arcade. We wasimbanga basi za UTC. Basi za UTC ezo nga mutuula ng'oli mwana muto n'otuula ne maamawo ne baganda babato mu basi ya UTC egende nakaseke. Kati omusajja omutembeyi ajjanga n'ekibaketi ekiri transparent nga kyeru nga mulimu ebindaazi ebimyufu ng'akiteeka nnyo bw'ati ku ddirisa wano awali omwana omuyala nga akaaba bwe yeesika nga bali baga yo omwana lwaki tomugulira ku kindaazi n'atusirikira kakati noono omukulu ono ataddemu muli ekindaazi gye mu kibaketi kye. Bambi, some of you don't know these people's intentions. Naye ffe tulengera wala. You tell us, what are the intentions? Nkugambe where have they been for all along? Bulijjo bali ludda wa? Bino budde. Ate bakuba opposition bavuma Kyagulanyi mbu yali mu bidongo ate kati mbu baleeta gundi opposition. By the way, before that bebuuzizza kwani kubanga oludda lw'opposition lulina abalukulira. Nakulabye ku parliament nga oyogera ebigambo by'ebimu. Oluyi lw'opposition. Yes, nze ndi shadow minister. Nze ne bottom consulting kubanga abamu mwefuula high but for nothing. Naye tulina olukiiko lwaffe olwa shadow ministers. And it doesn't matter. Private member, you are working for what? Private members bill, you are working for who? Mpuga, you are working for who? You are working for who? Kyetukubuuza for gambe oli waffe oli ku luuyi lwaffe oli mu Yudaaya munnaffe ogambe oleeta enkyukakyuka olina kusooka zireeta wa mukamaawo Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi, believe it or not, is the leader of opposition in Parliament of Uganda. Besides him, alina cabinet gye tuta shadow cabinet. N'otuulamu ne ironing out. Tolina kugenda eri mu BNRM. Abakugamba twalayo otufugire ekyaffe ne bw'okifuga nakubuulidde nti kati bannayuganda balongooseemuko osanga ewaffe mu kyalo eri ebuyungwe ng'omukadde ali mu kuseereza lubaati. So you wanted this private member to first consult his... Private member ali ku luuyi ki, if I may ask, ali ku luuyi ki, si opposition. Kati banne abeebuuzizaako luli yagambanga nti kakati tumwe input zaffe naffe tulabe oba talina gwakolera tulabe oba talina gwakolera. Kakati anti kakati nkugambye ezo bills whether he brings them or not ffe tumutya kakati gwenze sisobola kujanja ni musajja mukatuli kino ndaba nga nyambadde sapule yange ninyingira mbuzize kukulembera swala mu muzikiti bakubuuza nti oli muna Uganda naye olaba kisane kakati ffe tukugambye nti ebimu byaleeta birimu amakulu mu ebiri birina amakulu naye ekyenjagala okugamba yasoose kwebuuza kwamanyi bannayuganda batomera mangu nnyo omusajja ono atuuze emyaka 4 because abantu bano bapapirira balinga obuvubuka bwe basasula ssente obeera ku social media ne kateekayo omuntu ne kamwogererako kubanga bakapeyinze tekalina kyakulya nkugambye nti Mpuuga yeebuuza kwani ng'aleeta ebintu listing them for I don't want to know sagala nakuziraba ne bw'ozireeta voting of prisoner ani akugambye nti no tekizibu kya Uganda voting of prisoner owaayo mwami Mpuuga ani akugambye bwe ekizibu kyaffe voting of prisoner bulijjo naali ku nnaku ye ng'akugamba mbwe ekimuluma eri mukomera mu voting of prisoner naye bagundi mmwe mutubaleemu ku magezi mukulu Mpuuga tubaleemu ku magezi mbwe ekizibu kya Uganda voting of prisoner ffe tuli balongooseemu ate ffe tojja kutufuula buli obuvubuka bwe musosula ku social media obubakolera ne ku mikutu ffe tukubuulirirawo nti ebizibu osobola okuba ng'obireese some of them birina amakulu by the way naye si byonna wayinaawo era banno wabakonsultinzeko mukamaawo Joel Ssenyonyi mu parliament wamukonsultinzeko ng'oleeta ebintu ebyo for harmonization
kakati amawulire genda gy'oli era simanyi oba ojja kutuukulira ebigambo byo kubanga oyo gwoyogerako mukama wo nze si mukama wange nze am very open by the way DP block erimu bamukaaku etuula wa kitebe kyayo kiri ludda wa no gwe nkubuuza munnamawulire ekitebe kya DP block kiri ludda wa kituula wa erimu bamukaaku omukwano gwange erimu honorable Mabike bamaze dde omuwandako eddusu baagala ajje kuba president kati ekyo kyabayogera bw'abajja kuba president nga bano bamuwanzeeko eddusu dembe lyabwe anyone can contest nawe osobola okulangirira enkeera nze gambe president wange ekyagulanyi Ssentamu regardless who comes oba ani akuwanzeeko eddusu nawe eddembe lyokuba oli munnayuganda era ekyo sisobola kumuvumirira nti omukulu bamuleese yadde ali eno saagala nkyebuuza ffe tutegeera ebyo biveeko ebyo bakuteerawo gwa katambaala bali batuula wamu ndi katusooke nawe weefuule ng'oli omukulu gwe bagamba nti bagenda kukugirawo age limit era saagala kunzigirawo age limit those are idle people ate tugenda okulaba aleese amagye gatukuba emiggo mu parliament nti omukulu bamugirewo kati ffe tumugamba yes is free naye munnayuganda era ekyo kisobola mukondeminga ti ajja kuba president naye ajja kugwawo ekigwo kati bakuwagawaga bwe bato ne bakuleeta bano naddala kubanga nze nkugambe money is out ne bakuleeta ne bakugamba oli wa kitalo nnyo kimanyi olina okuba president fe concentration yaffe eri kimu sebo kimanyi kye tuliko concentration yaffe kugalvanizinga opposition opportunities ze tulina okulaba nti tufuna obukulembeze fe twafuna dde omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu of course ekyo tokitubuuza nakukibuuza nze simusaba kuba abamu bwe twogera nomugamba nti tuwagira Kyagulanyi mbu lwakuba atuwe kaadi bwe nali neesimbawo nagira ku kaadi y'NUP DP nakati gy'oli ku samuwagira era twamugamba sebo abasajja tukuwagidde ku principle nti wadde only liberator we can see now abasinga kati bakozi ba ssente nga b'obimanyi nti Museveni yavuwazizza abantu aleeta bamagwaya b'emisana ne boogera kirala ekiro n'abawa ebikutiya ne bagula amapajero ne bagula amayumba kati n'okubeera mu opposition ne gufuuka mulimu because people use opposition to make money to make deals neffe tumugamba ekintu kiri kimu nti bw'obanga oyagala banno okubawa respect nga bw'oyagala bagikuwe n'oleeta ennongosereza ng'ezo consult them bano abakuwaga oli wa kitalo you are nothing tolina kyoli era nze lumuna mugamba nga ni mu parliament mwe ne mutandika mugamba toli wa kitiibwa ate kati n'ekigambo w'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti obulombolombo obumu tugenda tubujjawo olw'embeera ennaku zino weeyita ow'ekitiibwa tukubuuza otukoledde ki nga Buganda tomala gejja lwa kitiibwa on what grounds tubuulire kyokoledde kuba abamu abeeyita ab'ebitiibwa be basaanyizaawo ensi yaffe Buganda in collaboration with the Museveni secretary. He has the support of the support people. Of what? Ogenda, for example, Greater Masaka. Some people look at him as the king. Tugende tukube mulaale naye nze naye abo babiri batuwe kulaale wali eri bayitawo kuliesoni babiri tugambe nti nze naye tuzze kubwa president tulabe gwe bawandako eddusu kati gwe nkubuulira mwe mugende ne mutenda abasajja abate nabo baali babakwata obwongo ow'ekitiibwa tubuuze ow'ekitiibwa muki petudifayinga obukundikundi obwo obusaanyizaawo ensi yaffe Buganda nga bwekweka emmengo yakugambye concentration ya tuli abantu baffe bafuuse emomboze Buganda yonna bagitutteko olw'obukundikundi obwo era nze tojja wange nga weereka ow'ekitiibwa nkubuuza otukoledde ki ekikufuula ow'ekitiibwa wane wange right now concentration ye nsobolera ddala okuvuganya y'obukulembeze bw'eggwanga because I have whatever it takes but for now njagala kugusa kya reforms kino kya reforms teryazimutumye bw'oba ozikulembedde reforms affe tugire tuteeke ebbali salaamu aleeku bw'oba gwe Sseruganda bw'oba gwe okulembedde reforms z'opposition salaamu aleeku tugize tuzeeke ebbali eno kubanga tukutya for God's sake ffe tukutya we are very open tuludde eno mu mbeera gye tulimu tutangata kakati mu budde buno tugambe tubadde tugalvanizinga support ya Kyagulanyi tugamba tulalinze tutya mwe muteekawo obukundikundi bwammwe olw'okulya mbalira nno n'obukundikundi bwabwe obuba backing nga simanyi gundi ayogedde oyogera azihu
kwanga ffe tuyise mu kubonaabona abantu baffe bafuuse momboze abamu n'ebisasiro bibavuunikira ne babeera mu bisasiro ne bafiira eyo abalala wano mu lubigi babakoonera amayumba abantu baffe bafuuse landless ku nnyanja bava kuba amasasi bonna bonna abantu bavudde mu bizinesi bazibagobyemu nga mwe mutandika okujjano nga muleeta effujjo mpo simanyi mwekweka mu Buganda ani yakugamba nti gwe Muganda aliweka bino tebiraga ifu iwe Muganda kwetemaatema muko muyina nga tewali kwetemaatema because if you Luttamaguzi a member of parliament from the opposition asobola okutuula ku TV n'ayogerera banne bino by'opposition tebiriiwo we are working for better Uganda regardless oba oliwo NRM oba oliwo opposition all yani for better Uganda. I expected you to be one musakimu opposition mukifudde kika mu bano bakirani opposition n'olwekyo tebalina kwewasa tebalina kukola ki no opposition what is opposition if I may ask you what is opposition I expect you to be the same united by the same cause nga tuyingira akaluka 221 bwobanga oyogera bino byoyogera kati nga abawagira mpuuga n'oboogera birala bali mu kibiina kino boogera birala kati nakugambye nti Honorable Mpuuga alina eddembe lye naye muntu likola ebibye naye teyekika maaso gaffe gankyukakyuka ffe tumulaba ffe tulina lenzi mwe muve kuzammwe ze mutunuulira wano ffe tulina lenzi ezimulengera ani gwakolera ne sipiidi n'olubiibiito lwalina olubiibiito olumanyi the rubibiito you have in the regime but it is purported nti olikuna bwe bali bakusibyeko Sseruganda gwe abaana baffe aba NUP abamu battiddwa abamu bali mu makomera because of some of you guys don't joke with change eno nzibu nnyo munange era nekugamba ennaku ezo ogenda kusanga nga foot soldier ya commanding a professor take this direction bamwe bali mumanyi nga babalimbalimba bwana abajja mu parliament ne bafuwete enyengereza mbo baagala na kusinga King Charles mbo be bategerera Uganda ne tubagamba no English is the language no tetulina kutuuka kubanga nkugambye obudde buno yes foot soldier nga yatekinga command kubaffe tetutunulira nyengereza ze mufuweto oba masuuti tutunulira command gyolina kubanga command yaffe eba andi sibino enze gundi who are you is that the Uganda you dream about Uganda je to dreaming about era je twagamba Museveni ne wakubadde yazokulize waffe birthday nakaseke twamugamba fe Uganda je to dreaming yeah all Ugandans nga tuli united regardless of our tribes regardless of our regions regardless of what nga we are all Ugandans nga ne bwemba ngenze ku police nga nzizo musango tombuza tribe yo mudwalyo tombuza tribe yo nga fena tufuna eddagala mudwalyo nga fena tufuna amakubo nga abalimi bafiibwako nga abaana bafuna quality education ne gwo kimanyi buli muntu kati bwafuna obwa minister kyasooka okulowoozaako kugula nyumba wabweru wa Uganda nga ate be bali mu government but they want to buy houses outside Uganda and they want their children to be educated abroad why nga temwe mutaddewo government nga mujenyumirizamu omuntu gwotembeta goga nti ense mwagala nnyo mwami Kyagulanyi ngalinga atandise okukendera obuwagizi according to who bwolaba bamfuga nga bali eno bamukaako abamuwagira bali eno bamabike bali eri gwe nkubuulirako olina okumanya nti popularity egenze ekendera he continues to become unpopular gendo yimirireko wali ku stage according to Mpuuga rather Mukaku Mabike they are saying no febyo tetubidebatingako tugamba nti omusana guvuddeyo agulabe atagulaba saputyo musana gwakira magere gwe sebo musana gwakira magere naye oli waddembe ogenda emimbali eyo gye mugenda but fe omusana tugulaba guli magere gwaka ate guliwa omusana gwakira magere togulaba ne munamawulire gonsobedde omusana guliwa where is it oyaga omusana gwakira magere where is it ne wo pretendinga ne bwe bakusasula sente kubanga Museveni is a very wise man is paying some people in opposition okuteekawo okutaataaganya buli kulonda we kutuuka nga bo bagenda n'ebikutya bya sente because they are money minded nga fe tusigala tukaba Ugandans want change I want to think nti ebiseera ebimu weerabira ebyoyogera nakugamba wano wanvuma bwe navaayo nenkugamba nti emunyenye eri magere nenkugamba nti emunyenye yakira magere nenkugamba abagiwagira mugiwagira batagiwagira mugiveeko teyawangula kalulu
Gwomanyi lwaki abaana ba NUP bawambibwa enkya negulira bonna bajjudde makomera. Tomanyi wangula Kalulu. Gw'oli muna mawulire. Gw'oli muna mawulire waawa atamanya wangula Kalulu. Genda oteeke ku kati kanku information nti akakiiko k'ebyokulonda akavunanyizibwa mu mateeka okulangirira akalulu kalangirira mwami Museveni yawangula n'obulu miliyoni 7 mwami Kyagulanyi otaddewo disikirema nkuwa facts akakiiko omukulu gwe yalangirira mukulu Kyagulanyi w'akakiiko k'okulonda yafuna miliyoni 3 era gwe yalangirira Museveni gwe walangirira Luttamaguzi naye tolowooza nti ebiwundu byaffe bewabba akalulu